kati okiriza nawe nti Winnie the Ugandan Beyonce mujawo. One, I don't have a muja. Bamuyita Rachel omuwala owa Jeno Salimusale mukyala wa King Saha avuddeyo n'ayambalira haba ku internet n'abagamba nti nze byaddala sirina mujja wange sirina ku wife sirina anvuganya nze namba emu mpaka ku namba 4 ewa musiraamu King Saha. Ebyo byonna byavudde ku ki kakati Saha ng'agenda postinga video ng'omukyala oyo Rachel ajja akomentingako agamba the father of my kids mama nyabo abaana timu ya Winnie wa mami we bamulumbidde ne batandika omuvumavuma mu comment section ne bamukuba kati nnono abadde abanukula n'agamba nze ekituufu sirinayo mujja wange kati ekisiza okuba kakyogisa kuza bano sokola ekinge ebintu bino bigenda kukujubira abakakasiza n'abagamba nti nze ndi wonzeka wange. I don't have a side, what is it called? Not side chick, sorry. What is it called? What's the word? Co-wife, yes. I'm looking for the word in English. Co-wife. I don't have co-wives. Sina muja wange, silibera ni muja wange. When I get the post yange bambi, nataddewo, that is the father to my kids, you know. Naye, muchfudde ensonga. Yeah, Ugandan Beyonce yani. Gasimumanyi sweetie. I don't know that person. But anyways, to like help you guys understand and fathom like what I'm trying to tell you. One, two, when someone says that's the father to my children, tata wabana, I don't know if it's just illiteracy or just botabeda na magezi naye. I didn't say he's my man. Ate ne bwentula mu sound ya tata wabana bange ngabo bulira tata wabana bange, it is okay, eh? Abana ibana mwefula nnyo nti mumanyi nnyo every single thing, you know, and it's absurd. Nze si mujja wange sweetie, si mujja wange. And I continue to tell you that nja kutula mu sound ze paka bwe muwulira obubi oba mumuyita mujja wange mwabamanyi, but you don't know what goes on in our lives. Tumumanyi oba tuli fenna oba tetuli fenna, you know. So at the end of the day, believe what you want to believe, but I don't have co-wives, okay? Okay. I was actually waiting for this question. I know what it is. I went to your profile and I got to see Obodi fan. I don't know if you're a fan. I don't know if you can't be a relative because I've met most of the relatives. But either way, that's not my co-wife, and I don't be dating men who have women like that. So I'm not in a love triangle. Yeah. But if ebidala musobola okubuuza kingi wamwe nze munzije kwa kamanyiro n'akajanja. Okay, toodles. Bye nigga. Video njikuletedde ng'agamba nti kati peddala abantu ba struggle ate abamu ne batandika okuba nga bamuvuma ne bagamba iyi naye nno nga kyemwerabidde Saha yalaba ono omukyala emyaka egisukka mu 15 emabega era n'omwana waabwe abagobera King Saha ate bapostinga abaana nga bakulu bali eriwa mu senior eza waggulu oba kitegedde bunyo kitegeeza beera badda nga nebino tebinaba kuba nga bijja kati nkusaba osokolaba omukyala ono nina ne Kabaya nga akakasa Kabaya mukwano gwa Saha ng'agamba nti Sawa omukyala muwala wa Jeno Salimusale yamuzaala mudda nga bino tebinaba kubaawo sokolabemu nze before nga n'ebino tebinabaawo kumpi kaliya ye yonna. Kakati nze nabiyingiriramu wa yamanyako ndi Bobi Wine analumba Museveni. Kati omukazi si afumbe. Ekintu kizze. Nga kituufu yawasa muwala woli n'amuzaalamu n'omwana nyinza n'omukubuuza wali ewaka. Gyali. Gwe gyali wamulabako. Kati mbuuza gwe kati olina by'osingako ewa Saha. Kati gyali. Gyali. Njagala batulage omuwala wali. Baali tugambye yamuzaalamu omwana. Yazala mu muzaali. Kabaya ina kyomanyi ku kino kibagamba ku King nti yawase wa Jeno Sale. Olina kyo kimanyi? Nkimanyi. Kikyomanyi. Kyemmanyi ne King Saha kingamba. Yangamba ekintu kimu nga tutudde n'angamba abo abeesiba ku nsonga eyo. Nze omuwala namufuna emyaka 15 nga n'ebino tebinnabaawo.
emabegeri nga emyaka 15 kati gwe tomanyi oba oli maama w'abaana bange oba yanzalira abaana oba ye mukyala abeerewa anti sokolize tukunyumira mu mbuzi kati kankikugambe leero kitegeere nina abakyala atali mukyala omu onfuna bulungi toddangaawo notandika omukyala gw'oyina gamba abakyala b'oyina ntandika obba kutemera ani kabona ani addirira anti andyagadde okulembeza nkubeera ko tuli ku mulamwa gwa gavumenti saha linda tuli ku mulamwa gwa gavumenti sa wakaba wakakisa kubanga nange maleo point yange nange ndde ngandibulira yes tuli ku mulamwa gwa gavumenti ate bwe bagamba nti gavumenti ya Uganda tulina namba 2 namba 3 ne namba 1 anti is a number mamuzigaba anti irinda ko sifa bazigaba ife mu structure ya gavumenti fete tumanyi kye bayita numbers fe mu structure ya gavumenti tumanyi kye bayita resources tubanja mpeereza tubanja numbers kubaga nja kubuuza nti Franka lwaki gwe Franka tolina namba Chandi nyangu ide kuba goli mukwano gwange zingoba dene namba kuba goli wa gwange ero nandigonzeddwa sicha gwanga not try nyinzo kuba je Nazara tebanjagala kati atenga nomukisa ka Franka zingoba de wa gwanga orese bulungi ansa yo bulungi oyinza okuba je Wazala tebakwagala babati nze nganze Franka bwemba nga amanyi nti omwami oyo omwana we ye mukazi wange ate be batwala gavumenti awo nange mba neebuuza lwaki gavana waffe lwaki ayina ebimunyigiriza bwebiti ne bwebiti ate nga ayina omwana wooli kuba asobola okimanyi nti eno gyensula baali baguze ne ku luguudo olukyama ewange simanyi bawanda bako ku lutalo nga nwana ku mukutu nakiraba kyoga nti baali babulokinze gyasula bannange bamubeerawa twabiraba nze nabiraba sina kyesifolowinga ensonga eyo mbadde nkyagigusa ate sawa nambuzaabuza naye kati nze bwe nti wonawulira kati Franka kankweza omukisa guno simanyi oba gwe okola ngaani mu gavumenti eno nze sina kyenkolamu enkola mu patriotism era omulimu ogwe yagumpa yali mukyala Helen Seku teyali na gavumenti ya Museveni omukyala oyo yanoonya ku TikTok sina na kumalayo na mwaka ndi myezi ebisigalidde ndi businessman era tubeera okwo ku TikTok okusomesa abantu patriotism bwe bityo sina mulimu gwe nkola mu gavumenti ya Museveni kati bano abo abatayipingano guno bakuteberereza buteberereza abo badongo naawe kati nze towulire ngamba nti omukyala wo muwala wa Genosale byakutebereza I'm not sure nkugambye mbu so naabo we bati saa njagala kugamba ekigambo kino Kabaata ayinza okuba amanyi n'oyo omwami yujiza avugidde wa comment asese ndi businessman omulimu okukwatagana ne gavumenti ya Museveni nafuna ogwo gwa patriotism ogw'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe ate yagumpa mukyala mugwere kinyinyonyole mu Luganda patriotism kukale bakusomesa olina okuba nga obeera patriotic obeera nga oyagala ensi yo oba nga oli patriotic kati ffe tubeera nze abeera nakawuka oyinza kubaagazaayo okigwa yagaza abantu ensi yaabwe ati wenzija nakawuka nensanga enfuufu nga nyingi nzija ne bagamba kati mumanye ekiro nti
amafuta tuyina buli kimwe oluguudo bajja lukola mwaka bweguti bwebityo ebyenina okubuulira abantu wadde enfufu tuyina nyingi batte tuli mu dduka ensi yaffe eri ku kino na kino bakoze oluguudo abenagawuka tusuubire tuyamba ddi omwaka guno ogujja buli kimu kijja kubeera nga kiryoke bwebityo wembitambuza mpola mpola nendaga abantu gavumenti yaffe byekoze ebirungi kati nagawuka eno tetulina mazzi obutaba na mazzi batupulaningira ki oba kyo tonnakiwulirako omulanga njira ngongerayo nze nakoma okuwulira kuba nze ebintu ebisinga ffe tulabira kati ku platform z'abantu abalina amaloboozi nze nalaba ng'okayana ku kya gavana w'eggwanga ng'okayana ku enfuufu eriye nakawuka buli ze bye nalaba ekyamazzi mbadde sikimanyi era bwe mba temuyina mazzi nze sikola ministry of water but kyema bayinza kujja kubalowooza kuba nakawuka eriraanye Kampala olaba neeyo mbyalo eyo deep wali amazzi sitegeera lwaki nakawuka mba temuyina amazzi Franco yagala kola ku mazzi genda sora gakola kwa amazzi bulungi tata Franka omugaso gw'amazzi obadde okimanyi nti amazzi bwe bulamu nkimanyi ali mu kuvuga network emutawanya tulina Frank ambao King Sawa